segulira emmandu etuule nga byakulagulako byatuukirira bannange ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu ofunda n'omuliika bw'atyo n'anunula omwana eyakiwombe ente yeeyiwa amata kyajja kusaanya nabagambako nti yeerabira oluguzi ate oli n'awoloma nti gaabasaanya ndaba amayengo g'ennyanja teyasobola kudduukirira bannange ssebwato bumanyibwa mugolomozi ngera n'amafumu bw'ogabuulira eyali agalwanyeeko nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere ntudde enkaabirwa okutuje kutuula ku mutwe ekindeese kubalojjera kyeya kya ssana batyawe kyeberengulamu obuliro oba oliawo n'engeri y'enkolo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro nga bwe kiri nti nkuba ya ddumbi mmere ya kijja eriibwa kuse kanve nange mu kwesumagga ng'omusagga gwa Nakkobyo ntandika okubaluula jjukira nnyo nti awuliriza omubaluuzi amannyo gajjako ebikalu lwaki ntandika okwetemaatema ng'akawulu akasawo tejjembe lyako lifunyisa abakyala embuto n'okabuuza nti ate ggwe ekyano byowo kyali ki kanjigyewo akabega omusajja lukoda ke yajja mu baluubu ntanule okubeera ng'ate ŋŋenda ekiribyo ofaananako omubbi abbira mu mikalabanda bannange mbanjulidde puroguramu ekitambiro ky'oluganda puroguramu eno tugenda kubeera ne mu nnabusiro ku mukutu gwaffe ogwa YouTube tugenda kubeera ne mu nnabusiro naye puroguramu eno ekitambiro ky'oluganda nkiddamu tugenda kuba tusoma ekitambiro kino mu bifo eby'enjawulo olina ssomero tuyite tulange essomero lyo nga litusomerako ekitambiro ky'oluganda oli makaago mulina lukiiko lwa kumanyagana tuyite mu lukiiko olwo tugambe nti ab'olugave baatudde tusome ekika ky'olugave tutegeeze abantu ku bikwatagana n'ekika ky'olugave mu kitambiro ky'oluganda tutambire ku lw'ekika ky'olugave ab'endiga baatudde kwegamba wonna otuyitawo ne wekuba kwabya lumbe ne tujja n'ogamba nti njagala ekika kyange mukisomere mu kwabya olumbe lwa maama wange olwajjajjange tujja kujja kasita onoobeera ng'otuwadde ssente kubanga ne mu ssomero musomayo ebitategeerekeka naye n'ofundikira bakugjamu akadde kamu n'ekitundu bakugjayo gye buvuddeko nalaba katono nnyo nalaba abaana bano osima essomero liyita Elite abaana abamu bajjira mu nnyonyi aba bajjira mu luddawa naye tewawunya myaka mingi emabega olw'okuba nti bye baliko tebitegeerekeka bulungi oba balina ebintu ennaku zino mukiyita showbiz beeraga badde eno badde eri teweewunyanga abo abaana bewalabye mu myaka okwekulungulula nga 2 nga be batembeeyi be bakubi ba bulooka be bakoze kubanga mu masomero tuteeka ssente nnyingi mu baana naye ate bye tujjayo tebitegeerekeka ebiyingira mu mitwe gyabwe si bye ebyandisaanidde n'olw'ensonga eyo ate ffe twesiimye nnyo olw'ensonga nti bino bye tuyigiriza abantu ebikwatagana n'olulimi lw'abajjajjaffe biyitirivu obulungi ndi wano okubategeeza nti twasooka ne tukola ekitambiro ekitambiro ekyo kyakwata ku mwami bamuyita Isaac Kaggwa asinzira mu ggwanga erya California yakweleza emitwalo 5 yateeka emitwalo 5 ku simu yange ku simu yoono yateekako emitwalo 5 naye nga yatuwa ekirowoozo n'agamba nti yeetaaga emmotoka ey'ekitambiro si yange Kanoonya si yoono wabula ya kitambiro tusobole okwetooloola Obuganda yatugamba nga ye atemye evvuunike n'abalala abagazi b'olulimi bakole ki mikwano gya Buganda batandikire okwo era tweyanza nnyo omukulu Kaggwa Isaac okuva mu ggwanga lya California weebale nnyo weebali eddala emitwalo 5 ago twagasiima twetaaga emmotoka ya bukadde 30 naye emmotoka eyo y'obukadde 30 katubeera tubuzeyo ssente mmeka kubanga tugenda nga zisoma 29 n'ekitundu abukadde 29 n'ekitundu wategwa okuwala wali wakutegeera dda kale eno ze ssente zetubuzaayo naye munnange bino tebiriiko nti wakakadde yaleeta W5 oba olina mutwalo guleete oba olina mitwalo 2 oba olina emitwalo wagumulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe ate ono aleeta n'oli aleeta emerewera kakati n'olw'ensonga eyo bagamba endege ziba nnyingi ne ziyoogaana okwegatta geemaanyi tuyambise engero ezo tujja kufuna emmotoka eyo kuba ye kyayagala tutambule Obuganda bwonna nga tunoonya buli kyafaayo ennaku zino waliwo ebintu byenda byesitegeereka owewuunya n'okwewuunya Nalulungi wa Buganda bamuwadde emmotoka Nalulungi agenda gattaki ku Buganda gwe njagala woba olimu amagezi ddala ng'oli musajja Muganda naye abasajja abalowooleza Buganda eno emitwe Nalulungi kuvuma naye emitwe girowooza ki bikusukkako Nalulungi agenda kubiriza abantu kulima Buganda eno Nalulungi agenda kusomesa abantu bya buwangwa
Nalungi agenda kola kine yafunye emmotoka mpya tukugo olwaleero gwanoonya ku buwango bw'Abaganda otambuza kigere omusana ne gunjokya engatto negambulukuka nevaako eddiba ne ligwa eyaloga ensi eno tannasaamu noonyereza ku buwango bwa Buganda nenoonya engero gye ziri ebisoko gye biri mu bakadde nenoonya ennono entuufu odda wano weserejjanga yaluza enkoko tokiraba naye nga bannange mbategeeza mwe mwenna abanaatudduukirira ennamba yange enjibawa eri kassalaba 256 751 47769 eri ku WhatsApp ereeta mannya Kanoonya Juma bwena nasindika ssente ku nsonga ey'emmotoka eyatemwako evvuunike mukadde waffe Isaac Kagwe California oba oyinza n'okuyita ku MTN eri kassalaba 256 788 461 228 osobola okuyita era ku nnamba ya MTN nga weyambisa nga osobola okuyita gwatasobodde Airtel oyita ku MTN tujja kwa butoola kibbo na mmere kakati kambe yanjulire mu ngeri ey'enjawulo sebo nze mukamaawo sinakwa muzinda sebo leka mala okulanga ekitabo kyange kino bakiyita etabiro y'Oluganda olw'edda njagala nnyo obukulu sikwagala obukulu obwangu bw'okwangula bukusibisa embwa mu kisawo oba nekulumisa ku nnyama enzibe nkize bukulu kangabe kakati banne kino ekitabo bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda kigula emitwalo 6 osobola okigula yonna kiguliddwa abantu okuva mu mawanga South Africa bakiguze California Luddawa Germany Denmark mawanga manyo baguze ekitabo kino entabiro y'Oluganda olw'edda nja kusaba nawe kigule kubanga tukibatuusako yonna gye balaga oba wabaako n'abantu abo abava eno babanja obbi batwalira ekitabo kino nze yakiwandika kigula emitwalo 6 era sente oziyisa ku nnamba eyo ey'essimu saba onkwadde ekyanya owamuli bukyawe ennyo okwadde ekyanya kale bagamba nti ekyanya kale neyanzege omanyi nange siyinza kwewujja ng'ayita ku nkoolimbo nti tezinsiiga ebikonkono kakati gwe munnange bw'oliba nga ofuuse omululi oliraalira wa mazima ssebo ne bannyabo nange nzizeewo kubanga era nga bulijjo ekiva mu nnyanja kibuuzibwa muvubi ate ekiva mu ffumbiro kibuuzibwa mufumbi kale yali mutuufu eyeekuusa ku muzibiro kubanga yagamba nti oluka ennyanja terulekankanga ate ennyanja aliira butiko yagamba tudde ebbaale ate tudde enkuke kati nze mbagambye bave yonna gye bali bajje bettanira ekitambiro kituufu kubanga tuzze nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya lisaava kuba ndi mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luwomya okwetoloola Ssengendo na Bulamu Nsereganyi Sembule 222 era nga ku nsonga y'ekitambiro eno tujja kunyikiza nnyo ebaza nnyo muganda wange Kanoonya olw'okuba ekitambiro kino akyanjudde kati gwe kikwatire ddala bukwa sina kindi busana mu bisegusi by'emmeeme eyo otandike okusonda leero ky'olina olina mutwalo 2 5 10 kakadde mukulu kagwa Isaac ali California mu USA bwaba yalumiridwa ate yatugambye kuba sente yazitaddeko n'agamba nti njagala mutambuza Oluganda luno paka kuwulira bubi ali yenjogera inaku zino bakikozesa omanyi abantu yenjogera inaku zino nze kyenazuula ku muntu omuntu waba alina kyayagala ebiseera ebisinga tayogera bwogezi yatulaba nga twetaaga emmotoka y'ekitambiro kituufu kati mu kwagala emmotoka y'ekitambiro ye n'agamba nti awo ategedde nze mbawadde gaaga 5 nammwe mutabaale tulabe oba 5 ge ganaalaba omukisa naye gajja kulaba omukisa ate era n'ekirala muli yalina ekirowoozo nti si yekka alumirirwa oba akwatibwako Oluganda kuba waliyo Abaganda balala bangi n'abalala abatali Baganda naye nga balina omwoyo ogwagala Oluganda kababeere bayimbi abayimbi bano nabo tujja kubakuwuula bannakatemba bwe kiri mugagawadde abasinga bagagawadde ku lulimi bandi badde kati ku nteekateeka eno be basooka n'okusimba lwakasota ng'oluganda otegedde kale nange ojja kuyisa ensimbi ku 078 599 343 era olukomo olwo luli ku WhatsApp ennamba eyo eri ku WhatsApp kasaalaba 256 781 599 343 lulyoke lwogomenga olwali ku njovu ekavungu weewaawo ate bino biki byoli twetaaga motoka ya bukadde 3 nalabye owambagatanye n'ebitabo biragesi oli mutuufu nnyo kubanga omutunzi teyeganya kusumulula
banagamba mu kiguniya yalede mu ate gwe wansukka ku wandika ekitabo kinene bwe andi bagamba kisana gonya nga muzala musiro kakati musiisirwa nga bw'ogulaba eno dictionary ya lulimi Luganda abantu banoonya ebigambo ebizibu naye nga tebalina ebyoluganda weebale nnyo kakati kyekyanzijayo bukukubira ng'empisi y'essemba nembandika ekitabo kino kiyitibwa olulasange kwega mu bufunze ffenna tuli bawandiisi era beteeka ku bintu bino tubasaasidde lengera yakiwandiika ekyanje wakitegedde kino kya mukaaga mpoza ekyo kya 10 kikwatemu ekiwulira ddala 10 lisaana naye ate kakati omuntu tekimulobera kubanga ekiri muno ate sikyajja osanga muno byonna ajja kubyetikka lumu ate era n'ekirala bwe nalaba nti wayinza okubaawo embejjerezo bagamba sekigo kya mpologe tekibula mbejjerezo ng'abamaizo gamba ffe tulinamu obusente ntonotono ate ffe ab'obusente obutono tukoze tutya ne mbawandikira ekitabo kikino bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunje ku mulembe omutebi ogwokubiri kino kya mitwalo 3 nakyo kyesatu kati kino kijjali kati ne mbawandikirayo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kyameka ekyo kyesatu nakyo kati ne mbawandikirayo bassekabaka b'ensi muwawa kyameka kyesatu kakati bwe kiba kyesatu wabadde dde olukomo bayita ku 078 599 343 eyo enamba gye mbawa erine ku WhatsApp tekako kasalaba 256 781 599 343 era enamba eyo kwe kuyita ne ssente ez'emmotoka y'ekitambiro ate tujja kwanjulanga ssente ezo buli aziwaddeyo ntikundi yatuweereza bweziti ku lw'emmotoka tujja kubasoma tujja kubeera okwetooloola Buganda tunoonya byafaayo byaffe tukoyo tubuzaabuza tetwagala kutubuzaabuza abantu batambira ne batambira enjiri ogenda okwekanga nti muna emmotoka yiyo keyambeko mu kutambuza ekitambiro ky'enjiri kati faawo twagala kitambiro kya lulimi Luganda okwetooloola Obuganda tewaliwe tutagenda kutuuka era ebigambo omusajja agamba biwandiikibweko tutambule wonna ng'abantu bamanyi nti olulimi Oluganda lwetaaga okutambulibwa bwe lutyo n'olw'ensonga eyo nno nkulu era nsaba etule butebe mu bisegusi by'emmeeme zammwe ngenda tandika okutambira ekika kyengenda okutandika nakyo okutambira kyekika ky'olugave bakojja nga ab'olugave mwenna mutuule entitibwa mirimu ze yatuula mu ndeegi oba batuule mu ngeri y'abajja kungeya era ndowooza omanyi omuntu ng'atya okumugeya kavaawo kakati ebyafaayo by'ekika ky'olugave bye bino ntambira sinanaagira ayogera ku bazzukulu ba Ndugwa Katende mu Mawokota ate bakojja be wali Ssekiwunga nagendawo ssebo watuukawo kale kati ngenda kutambira kati mwenna ab'olugave njagala muwulirize ab'olugave nze baninako akakwatika amaanyi ekika eky'olugave akabbiro maleere kati amaleere ago buba butiko era bwagala nnyo okumera ettabi we luwogokedde oba we batemye ettabi ku muti era oluusi tubuyita suula awalungi ge maleere ke kabbiro kabaddira ki era oluusi tugayita matu ga musambwa amaleere kati wuliriza jjajja w'ekika ky'olugave ayitibwa Mukiibi mu Buganda ab'olugave bayitibwa bannansangwawo kuba Kabaka Kintu yabasangamu ebyafaayo ebyedda ebyogerwa ku Mukiibi bitulaga nti Kintu okujja mu Buganda yasanga temuli mufuzi w'amaanyi eyafuganga bataka banne nga Kabaka kirabika nti buli mutaka eyasinzanga ku banne amaanyi ye yabafuganga mu kiseera ekyo we yabeerera n'amaanyi Kintu nga tannajja mu Buganda Mukiibi yabeeranga mu Busiro okwo kwe yazaalira abaana be okwali Kiwanda ne Natiigo ne Kyabasinga n'abalala Mukiibi bwe yali ng'ali ku Wassozi Bemba ye yali afuga bataka banne bonna lwali lumu Mukiibi n'agaana okukolera Bemba emirimu gye yali amutumye Bemba yalaba Mukiibi amujeemedde kwe kumutabaala n'amugoba ku Wassozi n'atta omwana we Kyabasinga n'abaana be abalala kanga mwawo bwa bulemeezi bakugambye Bemba musota ebiseera ebyo yali alamula kitegeeza ensi yali tannafuuka Buganda yali eyitibwa muwawa tambira tugende kaneeyongereyo mu maaso tambira tugende Mukiibi wuliriza Bemba yalaba Mukiibi amujeemedde kwe kumutabaala n'amugoba ku Wassozi n'atta omwana we Kyabasinga n'abaana be abalala Mukiibi bwe yadduka n'agenda eddundu mu Busiro
eddundu Mukiibi gye yasinziira n'asaabala eryato ly'e Nankinga n'agenda e Ssese n'agoba ku kizinga Malanga. Kati eryato eryo Nankinga lisibukako erinnya era n'olwaleero ab'Olugave mutuuma nnyo abaana bammwe abawala Nankinga, linnya kkulu nnyo naye ng'abamu temumanyi lwaki mutuuma Nankinga. Lyali lyato lya jjajjammwe Mukiibi Ssebuko. Ntambire tugende. Olufumo lwe luno olutegeeza olutalo lwa Nfudu ne Bemba. Mukiibi bwe yatuuka ku Malanga n'asenza basajja be babiri, Nfudu ne Kigave. Mukiibi yali ng'ali ku kizinga ekyo Malanga, yattanga nnyo Enfudu. Bwe yamalanga okuzitta n'aggyako eriwaawo n'abiwa musajja we oyo bwe yatuuma Nfudu. Omusajja oyo ebiwaawo by'Enfudu yabizannyisanga ng'abyebikka ku mutwe, okwo mukama we kwe yasinziira okumutuuma erinnya erya Nfudu. Mukiibi bwe yali ng'ali e Ssese ne bamubuulira nti Kintu amwetaaga bagende balwanyise Bemba. Mukiibi olwawulira ebyo n'asaabala ennyanja okudda ku lukalu. Mukiibi basajja be bombi Nfudu ne Kigave yagenda nabo ku lukalu. Mukiibi Kintu yamusanga manjiira mu kyaggwe. Kintu ne Mukiibi tebaalwa ne bateesa amagezi ag'okulwanyisa Bemba. Mukiibi eri kabaka yayanjulayo basajja be Nfudu ne Kigave nti be bajja okulwana ne Bemba. Kintu ne Mukiibi Kintu ne Mukiibi n'abantu abalala bwe baava emanjiira ne bagenda basiisira ku Bukesa, kaakati okuli ennyumba y'omulabirizi wa Church Missionary Society e Namirembe. Ku Bukesa Nfudu ne Kigave kwe basinziira okugenda okulwana ne Bemba. Nfudu ne Kigave ewa Bemba bagendayo ng'abagenyi. Baamalayo ennaku ntono, Nfudu n'agamba Bemba nti omuntu ow'ekitiibwa nga gwe tasaana kusula na mutwe gwe. Ffe ejjaffe bwe tuba tugenda okwebaka nga tugitemako tugizzaako nkya. Kirungi oyite gye tusula olabe bwe tusula nga tetulina mitwe. Wulira ebyafaayo. Awo Bemba bwe yayita eri abagenyi be teyasobola kulaba mitwe gyabwe. Yasanga bagibiseeko ebiwaawo by'Enfudu bo kwe bayita okugitemako. Olunaku olwaddirira Bemba kwe kusaba abagenyi be bamutemeko omutwe naye asule nga wa kitiibwa nga bo. Nfudu ne Kigave bwe baamala okutema omutwe gwa Bemba ne bagenda babuulira Mukiibi ne Kintu nti olutalo tuluwangudde ne Bemba tumusse. Kintu ne Mukiibi bwe baamala okutta Bemba, Kintu n'alya obwakabaka. Mukiibi yalaba mukama we amaze okutereera ku bwakabaka naye kwe kumusaba amukkirize okulonda mu Buganda ekifo kyonna ky'ayagala abeeremu. Ekifo Mukiibi kye yasaba okubeeramu ye Kapeeka ekiriraanye Buloba mu Busiro. Kiri kumpi awo Buloba. Kapeeka Mukiibi gye yasinziira Mukiibi gye yasinziira okusaba Kintu amukkirize okusimbira abaana be emituba. Kintu yalaba Mukiibi amaze okusimbira abaana be emituba n'amugamba nti oli mwesigwa wange nnyo kuba twasala ffe eby'amagezi agatta Bemba. Mazima. Buli w'oyagalanga wonna mu nsi yange obeerangawo era n'abaana bo mbakkiriza okuzimbanga wonna we baagala. Tewabanga kabaka abakuba ku mukono. Mpozi obwesigwa obwo Mukiibi bwe yakolera kabaka Kintu bwe bwafunyisa ab'Olugave emirimu emingi egy'obwesigwa era egy'ekitiibwa egy'ensikirano ku kabaka. Mukiibi bwe yali ng'ali ku Kapeeka yayagala nnyo okuyigga. Lwali lumu n'agenda ng'ayigga n'atuuka mu Mawokota. Bwe yatuuka mu kifo kaakano ekiyitibwa Ssekiwunga ekiriraanye Katende n'akyagala nnyo n'agamba abaana be nti ndigwa wano Kapeeka balizaayo ki? Balizaayo kanga mwawo. Otegedde omusajja omukulu yasooka okuyitibwa Mukiibi olw'okuba nti baamulaba ng'atambula akiibiriza ku lubalama lw'ennyanja. Mukiibi oluvannyuma yafuna erinnya eryo eryandugwa nga ye jjajja omutako wa Kasolya akulira oba atwala ekika eky'Olugave kyonna. Kati eyo ye taito, mu Luzungu mugiyita taito, kyekitiibwa nti Katende bw'abanga yaliko ne Ssemakula bw'anaddako era ajja kuba nduggwa nga yatwala ekika bassebo ne bannyawo. Erinnya eryo lyava mu bigambo bye yayogera ng'atuuse Ssekiwunga. Mukiibi yagamba wano wendigwa Kapeeka balizaayo Lwanga. Newankubadde Kapeeka yali ayagalayo nnyo kuba yali musajja muyizi ng'ayiggirayo emisu emangala n'emyene afuna engabi enjobe, naye yagamba sidda Kapeeka
wali ayagalawo nnyo oluvannyuma era ne gye buli eno obutaka bwabo lugave buli Katenda kumpi ne Ssekiwunga weewaawo intambire ntambire naye twagala emmotoka y'ekitambiro emmotoka y'ekitambiro tujagala abagazi b'olulimi Oluganda batandise okusonda sente zaabwe ate n'ekirala nekino kye bategeeze bino tewali kunanaagirira mu lulimi Luganda ow'omutima munafu kiveemu tambula genda ekitambiro tewali kunanaagirira mu lulimi Luganda olwa temusobola bintu bino mbitulekere kubanga twagala ekitambiro kino tukisome nga ne woba tuyise mu kirabo ky'ekyemmere ekya restaurant buli muntu awuniikirira nga alya n'omutabazi ku mmere naga akantulira abaana basoma ekitambiro bwe kirina okuba kaakati neeyongereyo nigge ate awuliriza omubaluuza amatata bategajjako ebikalu era bwe gwali Mukiibi yafiira Katende ne bamujja oluwanga ne balutwala ekapeeka naye Mukiibi yagenda okufa ng'erinnya eryandigwa abantu bamaze okulimukazaako olw'okwogera bulijjo nti ndigwa wano n'agamba atya indigwa wano oluvannyuma erinnya ndigwa abantu baalikyusa mu njogera yaabwe ne lifuuka ndugwa erinnya eryo lye lyafuukira ddala ery'omukulu w'ekika ky'Olugave owa Kasolya ne gye buli eno omukulu w'ekika ky'Olugave kaakano abeera Ssekiwunga Katende mu Mawokota tukuwa ennono tukuza ku nsibuko naye obutaka bwe obwasooka bwe bw'ekapeeka mu Busiro Mukiibi bwe yali ng'ali Katende n'aleeza eŋŋoma ye yavuganga nti wano wendigwa ku Katende bandugwa abaddirira mpozzi okwo kwe bajja okubunyisa eŋŋoma eyo mu b'Olugave bonna naye nga bamaze okugikyusa okuvuganga nti lwandugwa lwa Katende njagala owulirize amaleere mujja kukiwulira bajja kukiwulira twali twabasonyiwa kati mwatutakudde waliwo abantu abajja katakulamanda kituufu kalweta kuli akola ki akumanira mulya kati wulira amaleere nga bwe gaafuuka akabbiro k'ab'Olugave mb'oluberyeberye enfuduka ekaali akabbiro k'ab'Olugave naye olwatuuka ne wabaawo omuvule ku Ssekiwunga ne gwogokako ettabi ne liisigala okwo nga lirengejja njagala owulirize bulungi wuliriza nyaawo era bagamba nti waayitawo ebbanga ttono awo ettabi we lyawogoka ne wamera obutiko obwo obuyitibwa amaleere otyo yesuula awalungi bwe nayogeddeko eri era kekabbiro kaabwe kekabbiro k'ab'Olugave omwana wa Mukiibi eyayitibwanga Ssemwogerere Mulangwa bwe yabulaba n'agenda agambe kitaawe nti taata laba Suula awalungi ali ku muti waggulu alengejja amulengera ku muti waggulu alengejja taata laba Suula awalungi ali ku muti waggulu ebyedda byanyumanga omwana oyo Mukiibi bwe yabulaba n'alagira mutabani we aleete enkandaggo babulinnye ekandaggo ategeeza ddaala lino eddaala ery'amagulu abiri lyeriyitibwa enkandaggo kubanga ery'amagulu asatu tuliyita akasolo lyabakomazi kaakati njagala owulire towulya n'enjogera egamba bakugwisanya bwenyi ng'enkandaggo kutegedde njagala okwongera okutambira njagala owulirize Mukiibi bwe yabulaba n'alagira mutabani we aleete enkandaggo babulinnye Mukiibi yennyini ye yalinnya naye yali tannatuuka wala mukyala we n'amugamba nti mukama wange olukwo olwo olulengejja teruukugwire ko Mukiibi nti bwe lunaaba alugwa n'alwewoma anti ow'empaka akunaba ebiri bwe kiri olwayogera ebyo ne yeeyongera okulinnya naye aba atuuse waggulu ng'akunukkiriza okujja obutiko olukulu ne lumogoka akafaananyi nga omusajja mukulu avaayo waggulu yiriyiri n'oluku ono nno ssebo yali jjajjange jjajjaawo yennyini olukulu ne lumogoka oba ne luwogoka ne lumukuba n'agenda nalwo butoola wansi ne lumukuba ennume y'ekigo nnene abaaliwo enduulu ne bassa ku mumwa okulaba omukulu ng'afa ekiseera kyayitawo kitono n'adda engulu bwe yamala okuwonera ddala n'agamba nti gye buliva ne gye bulidda tewabanga ow'enda yange ali amaleere bwe yamala ebyo n'agamba nti ne ku ŋŋoma yange bakubangamu ekisoka ekigamba nti serukulu lengejja simanyi lunangwira
okuva olwo n'okutuusa kati aboolugave balina emibala ebiri Lwandugwa Lwakatende Sserukulu Lengejja Simanyi Lunangwira. Njagala owulirize ntambire tambira abalugave bano okufaananako n'ebika ebirala nabo balina amasiga gano ge masiga agatuuka ku Ndugwa waliko Kiwanda Natigo Emagala ate mwana watu amasiga gabwe si mangi nnyo ate gankukunala makulu kuliko Kiwanda Natigo mu Busiro Musingo Emagala Musingo Kiwanda Natigo Emagala Musingo kuliko Kasoma Nakatanze emigadde mu kuliko Setuba Eddundu mu Busiro kuliko Kagolo Sebugulu ekanyike mu Mawokota kuliko Namugwanga Ebubwa mu Kyaggwe kuliko Sebiso Myamba Endugu mu Kyaggwe oyo nno yalina ebyafaayo bingi nnyo kuliko Kyabasinga Nyombi Ennampule Busiro kuliko Senkusu Ewasozi mu Busiro kuliko Kakulukuku Ennono mu Busujju kuliko Sebwana Eganda mu Busiro wabula essiga lino erya Sebwana awo baalijjawo era Sebwana yafuuka ggere olw'okuba yagamba eggere eryange lino lyeryamponya olw'okwonokola ki baali bamunoonya kuliko essiga erya Kigenyi Erwaje Buvuma kuliko essiga erya Jjoje Ensonga mu Kyaggwe kuliko eryakaweekwa Eggangu mu Kyaddondo kuliko ne Ssekiwala Ekkangavve mu Bulemeezi. Nyongera okutambira kaakati nga bw'oŋŋambye nyongera okutambira byonna mbimale lumu emyaka botongoza amala omuluvu njagala owulirize Kasana Essekiwunga yewa omutuba omukulu oguvaamu abali obwandugwa emituba emikulu egyetuukira ku Ndugwa giri ebiri kuliko ogwa Kasana n'ogwa Nnalungu Essumba mu Busiro ekitiibwa ky'abaana ba Ndugwa ne bazzukulu baabwe n'emirimu gyabwe gye baakoleranga bakabaka ab'edda ne gye baakoleranga ne gye bakola kaakano Kiwanda Natigo Emagala Abaganda gwe bayita omukulu yasooka okwanukula ate ng'obimanyi nnyo gwe bayita ki ye mukulu yasooka okwanukula tugende tukulembwe wuliriza kaakati awo olwatuuka Omulangira Kimera n'ava e Bunyolo n'ajja okulya Obuganda Natigo yasangibwa akyadde mu banne ku kifo ekiyitibwa Magala kiri Musingo Kimera n'abantu be yali nabo bwe baatuuka ku Magala ne bayita emmanju w'ennyumba Natigo mwe yali akyadde omanyi sooka okwatemu abo mpulira bibyo teriyo kintu kisinga kuba kibi ng'okuyita emmanju w'Omuganda oba mutemu mutemu oba mubbi Kabaka Mwanga kyekyamuttisa ne Bishop Lamington mu 1884 bwe yamuttira wali Luba nati yali amufubutuka Kyaggwe ate lyessaza lyali manju wa Buganda ekyo bolaba n'omukulu waali ayitibwa Ssekiboobo nga bolaba emboobo y'ente bweri mabega bafudde bano banaasobola tebagenda kusobola bali mukuguguta namwejjangalo gw'omuliro Natigo bwe yabawulira nga bajja n'ababuuza ng'akaladde nti abampitira mu biryo muli balanga mu kiseera ekyo abaana b'abataka abakulu baayitibwanga balanga ate Bunyolo abaana ba Kabaka abalenzi baayitibwanga Babiito Kimera ebigambo Natigo bye yayogera munnange yabiwulira naye teyabyetegeera makulu ate era ye teyasobola kwanukula mu Luganda kuba yali talumanyi olowooza yamugamba ki yabagamba kunu ekigambo bulanga kyekitinisa muno kansokwana okinyoonye yabagamba kandabe kyeyava abuuza abaana b'abataka abamugoberera e Bunyolo nti kuno ekigambo bulanga kyekitinisa muno tosengejja osimba amakuli bwekito bwe kyali tweyongereyo kitegeeza nti ekigambo bulanga kyekisingayo ekitiibwa oba kyekyekitiibwa ennyo muno Kimera bwe yamala okutegeezebwa nti mu Buganda ekigambo mulanga kyakitiibwa nnyo kwe kugamba Natigo nti tuli balanga yakkiriza kweri ategedde kyakitiibwa kituufu Natigo naye bwe yamala okumanya nti
abayita emmanju balanga teyayongera kubagoba oba okubajunga. Okuva olwo abaana b'abataka tebaddayo okuyitibwa balanga, ne bazzukulu ba Kimera tebayongera kuyitibwa babiito, wabula beefunira erinnya balanga. Natigo lyabawa erinnya eryo lye lyabakyusaako lye bakyusaako oluvannyuma ne bongerako abalangira ne lifuuka balangira. Abaana b'abataka ekigambo balangira oluusi bakiyitibwa mu kwabya nnyimbe ne mu nkuŋŋaana endala. Kimera bwe yamala okulya obwakabaka n'ayagala okwebaza Natigo olw'okumutuuma erinnya ery'obulanga eryamutuusa obulungi ku bwakabaka. Kyeyava amuwa ekyalo ekyo Magala okuba obutaka bwe, era yamuwa n'eŋŋoma ennyenya okumuvugiranga. Bakabaka ab'oluvannyumako be baawa Natigo omulimu ogw'okukuumanga omukyala wa kabaka ayitibwa Nanzigu. Kasoma ow'Emigadde ye yawangula Omunyolo Nakatanza eyali ku lusozi Ngabo mu Bulemeezi. Nanzigu oyo kamunyonyereko katono. Nanzigu oyo afuuka ate mukyala wa kabaka era afuna ate ekitiibwa n'ettutumu mu Buganda. Nanzigu ye mukyala yekka eyakkiriza ku mulembe gwa kabaka Nakibinge, yali mukyala wa kabaka Nakibinge. Naye mu bakyala be bonna bwe yabatuuza ng'avudde Ssese wa Wannema ng'amaze omuteekako n'omukozesa akakalu n'omusanyusa mu mulongo we, ng'amugambye omwana wange kiwuka kyobe ky'omubazi bw'afiiranga e Buganda oddiranga abaana bo ab'endaayo b'ozaalira ddala n'obampeereza wano Ssese. Kati bwe yatuuza bakyala be, Nanzigu yekka ye yakkiriza n'awanika omukono n'agamba Semanda nzani agana nzo wange muwaddeyo bamutanga yali wa Mbogo era n'agamba nti nzo wange mumutwalanga bamuwangayo okuwanga omutango bwe kiribanga kibaddewo. Kabaka n'agamba mukyalo ono nga wanjawulo, Nakibinge nga wamanyi mu bakyala bonna bentuuzizza. Nakibinge talina bakazi bangi, alina abakazi balinga mu 8 9, naye yagamba nti mu bonna bano bentuuzizza ono yekka yeewaddeyo n'agamba nti omwana we asobola omuwayo ng'omutango. Mukazi ono abeeranga wa kitiibwa, kabaka bonna abajjanga babeerenga ne Nanzigu era ab'Embogo bakimanyi bulungi. Era erinnya tebatera ditumatuma mu Bambogo. Weebale nnyo. Naye ate akuumwa Baalugave. Omukyalo oyo n'ekitiibwa kye Nanzigu oyo yazaala omwana Nzigu, baamutuuma erinnya Nzigu. Ennaku yafa. Kagamba kati eryo erinnya abalangira baddembe okulituuma kubanga lyatemwa kuli kubanga erinnya lino lya byafaayo nga bw'olaba amannya g'abalangira bwe gajjanga Jjemba Najjemba, gundi Nakibinge n'Ababinge, Ntembo Natembo. Kugamba amannya g'abamaama gaavangamu ate ag'abalangira. Kati oli waawulira Natembo tamanyi nti nno Natembo mukerekere. Era nagamba abantu kabaka senga Najjinda yazaala omwana omulenzi, kabaka baddemu omutuuma erinnya Jjinda ng'alitema kulyani amanya bwe gayalanga mu lulyo olulangira. Naye ate ab'Embogo tebatuuma Jjinda, babeera batuuma Ssejjinda. Wulina ebyafaayo bino bano bali mu kuwa bannalulungi mmotoka. Nati naffe Nalulungi kiki kyagatta ku Buganda? Nati kyembuuza ffe tumanye ebyafaayo tutambuza bigere. Kanoonya ffe twesulisenga ebinyira oba bano abali wano abaga b'emmotoka be beesulise mu ndowooza eyaabwe. Naye mutuwewula mukonga ng'embwa egenda ku mulambo bwe kiri. Kakati kuba njagala weetegereze abantu ba Buganda balumira Oluganda bwe kibavudde bavayo ne bagamba nti nedda bano abasajja omulimu gwe bakola be basaana n'okugulira emmotoka entambule batambuze banoonyereze batambule. Era ekitambiro kigenda kutambula mu bifo eby'enjawulo ne ku masomero tugenda kutuuka. Tujja eno Buganda mujja kutuwulira kati. Kaakati njagala mu owulirize tukyeyongerayo. Kasoma ow'Emigadde ye yawangula Omunyolo Nakatanza eyali ku lusozi Ngabo mu Bulemeezi. Olutalo lwali ku lusozi Ngabo. Era Kasoma bwe yamala okuwangula Omunyolo oyo ne yeetuuma erinnya lye n'aweebwa n'ekifo we yagoba Omunyolo ne bufuuka butaka bwe. Era batumawo Butanza. Ne batumawo era erinnya Butanza nga olyogedde. Ekifo ekyo bakiyita Butanza. Manyiwo bulungi. Kasoma Nakatanza kati senga emmotoka y'ekitambiro enejja bino ebifo tugenda kubituukamu tubibalage. Edda Kasoma Nakatanza ye yagendanga mbajjajja ba kabaka abazaala nnyina okugjayo ejjembe lya kabaka eryayitibwanga Nantaba. Kadde mwako tambirawo bulungi awo. Edda Kasoma Nakatanza ye yagendanga mbajjajja ba kabaka abazaala nnyina okugjayo ejjembe lya kabaka eriyitibwa Nantaba.
edda Kasoma Nakatanza yagendanga mu bajjajja ba Kabaka abazaala nnyina okujjayo ejjembe eryo liyitibwa Nantaba. Kasoma Nakatanza ejjembe eryo yalisiigiranga omukyala ow'okulikuuma buli budde nga tavaawo. Ku mukyala oyo weewava n'enjogera nti tava waka alinga akuuma Nantaba. Tosengeja wazira osimba amakuuli. Kuba wanaakugambye nti ku mukyala oyo Abaganda kwe bajja enjogera egamba nti tova waka nga akuuma Nantaba. Ate Kasoma Nakatanza mu lubiri lwa Kabaka yayitibwanga Kabejja. Kasoma Nakatanza ne Kibaale be bakeera okuggula Kabaka ng'abadde yabizza olumbe lwa kitaawe oba olw'omwana we Omulangira oba Omumbejja. Kasujju Lubinga ne Kawuula n'Empinga betwamala okulaba oba betuliraba mu maaso eyo mu baami abakolera Kabaka emirimu gy'ensikirano baana ba Kasoma Nakatanza. Era mu ngeri ey'enjawulo Omutuuza ne Masiko omulimi wa Kabaka bazzukulu ba Ndugwa. Oyo Masiko yakubira Kabaka empafu zaali. Olusozi Ssumba Kabaka yakulire kwamalira emikolo egy'ebuddo egy'okukula kwe lukuumibwa Nalungu mutabani wa Ndugwa ow'Olugave. Edda akasozi ako tekatuukwangako omubaka wa Kabaka n'abaavanga ku bwa Ndugwa bwe baabeeranga. Ssebwana mutabani wa Ndugwa yakuumako obwakabaka bw'e Buganda nga Chwa asooka amaze okubula ku bwakabaka. Ssebwana Omulangira Kimera gwe yasanga ng'akuuma obwakabaka. Ssebwana bwe yadduka nga Kimera amugobye ku bwakabaka yagenda Ssese ku lusozi Malanga. Yoyo yavaamu essiga lya Ggere Malanga lye twayogedde wali. Ate mweri essiga maama wange mwava eri omutaka Ggere Malanga Ssese. Era eyo gye yatendera nti eggere lyange lino lye lyamponya Kimera na kaakati Ggere emalanga mutaka mukulu mu Ssese. Maama nalweiso janaati tukutumiddeko. Kakuluku kwe Malanga ye yali Katikkiro wa Kabaka Kintu. Kojjange Semwogerere kwali. Kojjange bade kojjange Father Godfrey Kato Semwogerere Omumalanga ow'omukige Kamokyawo we bali kubeerako. Ojja otwale mulabeko. Ojja mulabako. Ate mu ngeri ey'enjawulo era njagala okutumira kojjange mu Kibi Migadde naye nkimanyi kwoli ebyaba Olugave tebikuyitako. Kojjange Mugomba Austin yatuyamba nnyo. Kojjange ku Mugomba Austin oyo n'ataava mu ssiga lya Ndugu eneguli eryamuyamba. Sebiiso myamba. Endugu. Endugu mukyagwe. Kojjange Sekalega naye we bali kubaako bakojjange mwenna ab'Olugave mwe bali kubaako. Kakati amannya g'ab'Olugave gaawukanamukko katono mu masiga gonna naye agatuuma mu mutuba gwa Kasana n'ogwa Nalungu ge gatera okubuna mu masiga gonna agakasana n'aga Nalungu. Kakati abaana ab'Olugave abalenzi batuuma amannya gano Mukiibi Mulangwa Semwogerere Katende. Isoko lino mukatono ku Semwogerere. Semwogerere ono abantu abamu babuzaabuzibwa. Waliwo Semwogerere ne Semwogerere kati twagala leero tubaawulire. Leero Semwogerere Semwogerere mwo yeri Olugave. Semwogerere kubanga tulina olugero lugamba nti Semwogerere tegabagamu amagambo weewaawo. Kakati abamanyi ogamba nze siimu Simwogerere gyeri teririyo. abamu bagamba yagamba mbu oyo wuuyo Simwogerere. Katende olwo lusozi. Katamba Semakula lusozi. Tebuuseke Sekyegobolo kuliko Serunjoje. Tebuuseke Tebuuseke Kinene Nnyumba kuliko Lutamaguzi. Yebasalako luzi balita Kinene. Kuliko Lutamaguzi kuliko Mutyaba kuliko Jjoga kuliko Sekiwunga kuliko Kiwanda kuliko Magala kuliko Luyinda kuliko Kaaya kuliko Lubira kuliko Nkuubi kuliko Kasoma kuliko Migadde eryo Jjinja kuliko Kalali kuliko Lubinga kuliko Senkooto kuliko Matumbwe kuliko Sajjakambwe kuliko Sebitosi kuliko Kaswa kuliko Sebbika kuliko Kinyira kuliko Kinyira oba Kinyira kuliko Kaswa kuliko Nnyindo kuliko Nkuusa kuliko Lulime kuliko Wankalubo kuliko Mbira kuliko Nandere kuliko Ssennyimba kuliko Semmindi kuliko Byangwe kuliko Lugonvu ebyangwe no babituuma kuliko Mugomba Kojjange Austin Mugomba
nali nebuye eri lyavaawa kikulu nnyo anti yava mu eri ewasa ebiso myamba endugu mu kyaggwe kaakati be bano abaana abawala tugende mbawala bejokomekkereza nabo kuliko namakula kuliko nabatanzi kuliko nakitende kuliko nabukalu kuliko nalweiso kuliko nankinga kuliko navubya kuliko najjuma kuliko nabanjala kuliko namigadde kuliko naluyima kuliko nantaba kuliko namala kuliko nakirize kuliko navuga kuliko mpeera kuliko ntotoganyi kuliko nabajja kuliko mirembe kuliko zaggwa kuliko nakijoba aboolugave be bazaala bakabaka bano bazaala kiyimba ate omulala Tebandeke kangaawo kibirango kiyimba nyina yali nabuto yali nabuto nabukalu kangaawo kibirango Ssekabaka Mwanga owookubiri gwe yagaba mu lutabaalo olwalumba kabaka Kaabaleega yali wa lugave kibirango baamuttira mu bugabe naye enjole ye yaleetebwa n'eziikibwa e Buzinde okutuukiriza ekiraamo ky'amatumpaggwa eyaliwo ku mirembe emiwanda Mawanda ekitambiro otambidde bulungi otambidde ekitambiro ky'ekika ky'olugave tukikomekkerezaawo naye tufundikira n'ebigambo abya mukadde waffe amanyiddwa nga Kaggwa Isaac e California yatulabamu omulamu oyinza okuba nga gwe tonnagutulabamu naye katukusabire nga n'ensi bweyongera okukula olitegeera omulamwa gwaffe nagamba abaana bano beetaaga emmotoka y'ekitambiro si yaffe yagamba emmotoka y'ekitambiro naye ng'etambuza era ku nsonga za kitambiro okutuuka mu bitundu ebyenjawulo emmotoka gye twetaaga eri mu kadde nga 3 waliwo n'ogula ekimotoka ekikankada ekigenda okusiranira awo olina gy'oyagala okwetooloola Buganda ki naye yakadde nga 3 kakati emmotoka eyo natwako emitwalo 5 njagala nkuwe ennamba yange noona akuwe ye tufundikire wano eyange eri Kasaraba 256 751 476 oba Kasaraba 256 788 461 228 gibadire mugumu Kasaraba 256 751 476 oba Kasaraba 256 788 461 228 nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere kale webale nnyo omutambizi ow'olwaleero Kanoonya Juma omukerekere asooka bategeeza ekitabo entabiro y'olulimi Oluganda ekitabo kikino kyo kibula emitwalo 6 basawo ne banyawo tetutudde butuuzi bagamba ali waayitabula kyakola ekirevu kyenyenya kirya kale tuli mu kulafuubanira lulimi Luganda ebitabo tubiwandiise tubibalazeeko entabiro y'olulimi Oluganda luluno kyandikibwa Kanoonya Juma weekiri kya mitwalo 6 ate nange ayogera bino ndi muwandiisi olulasange dictionary nze sikiseera okusinziira ku gundi yakyo ate naawe tokiseera ate nange sikiseera okusinziira ku volume yakyo obunene n'ebirimu bingi kakati kino kya mitwalo 10 nolwekyo ekikwanguyira okyanguyira ekikajjo kyekibisi waliwo ne bino bye nawandiika ebyese netonotono okugeza kati kino olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku bulembe omutebi kya mitwalo 3 efumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kya mitwalo 3 Bassekabaka b'ensi muwawa kiki kino kya mitwalo 3 mutuwagire ne ku lulimi mutuwe amaanyi tuzzemu amaanyi ogenda kuyita ku Kasaraba 256 781 599 343 ogitegedde eyo yeri ku WhatsApp Kasaraba 256 781 599 343 oba bwe oyagala kwanguyirwa 078 599 343 0781 599 343 tugale kimu nti Aisha Abasajja Kabaka awangale.